Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina muna Democratic Party mwami Kamoga John Bosco Muzaŋŋanda tugenda kwogera ebigambo olwaleero tujja kusinga kwetulira nnyo ku Paalamenti ey'e11 egenda omalako ekisanja kyayo mu mwezi ogwokutaano omwaka guno agenda soka kubuuzi tugenda tandika okwogera ebigambo sebo tukwaniriza tusaba obuuze ku bantu tutandike programu y'olunaku olwaleero neeyanziza ate era ne muganda wange ali mu byoma mweyanziza Bannayuganda mwenna mbalamusiza mwebale gyonna gye mukedde okukola ate mwebale obutakoowa kukola newankubadde mwe mukolera mujjudde emiranga ne Bannayuganda mwe musazeewo okusigala nga mukola ekyo nno kye mukola kya makulu toyina kulemerako ng'ate era bwe tulwana paka bwe tunaatuuka mu kalembereza ke twetaaga Bana DP mwenna gye muli okwetoloola Uganda yonna mbaagala nnyo pulezidenti wammwe abaagala nnyo tuyimirire wamu tuzimbe ekibiina kyaffe kuba lyekkubo lyokka erisobola okuyamba Bannayuganda okufuna obuweereza obw'amazima n'obwenkanya. Tweyanza nnyo tweyanzeege DP galiwo agali mu DP gali mu DP gali Mulaala DP eteredde Mulaala nga nnyanja etambuza emirimu gitambula ebiriyo olwaleero tulina muganda waffe Nobert Mao yavaayo ng'asinziira ku ddoboozi ly'abantu b'Eppeche Lalo Peche nga bamusabye okwesimbawo ku bwa sipiika bwa Kampala so ffe nga ffe Sipiika wa Paalamenti y'eggwanga sipiika wa Paalamenti y'eggwanga ffe nga bammemba b'ekibiina kitukakaatikako okuwagira enteekateeka yonna ennungi etunda ekibiina mu bulungi okugiwagira so ffenna tuyimiridde mabega we okuggyako nga bwe biri binyeebwa tebibulamu mpulunguse so empulunguse mmwe ziri weewaawo ezigamba nti ffe bino tetwabitegeera bino simanyi kwe babijja naye ate era empulunguse tezikwewuunyisa ojjukira akalulu ka ziti biri gumu kana kaggwa emabega wali biri abiri mugumu twabalaba abamu nga basinziira e Masaka naye nga bateeka bafulumya ebigambo ekibiina bye kitaayogerako abamu baavaayo ne bagamba Kyagulanyi ye pulezidenti waffe newankubadde tukutte kaadi ya DP naye ng'ate DP mu kiseera ekyo nga si ye standi ya DP mu kiseera ekyo yalina candidate kale Nabaganda kyava bagamba nti ebirwa byerabirwa amalusu gafuuka engeregeze so n'olwekyo abo bonna batandise okwolesa embeera zaabwe obutayagaliza obuluvu so buli gw'owulira ayogera ekigambo ekyo manya nti atambulira mu nsi eyo kubanga tuzze tulaba ebizze bibaawo ekyo nkikulaze nti ne bwe yakikola teri munnakibiina yavaayo mmuvumirira naye ng'ate yatuuka ne ku leve yeekweka omukulembeze w'ekibiina kakati olwetu weewuunya bigambo byogerwa ng'agenda abimansula buli gy'asanze ezo z'embeera ze ya wali okulya ate ajjamu essaati yeeyambula naye ng'alina okulya ate tuva mu kalulu akalulu ke tuvuddemu okalabi ekyokubiri omuntu aliko ewaabwe awuliriza nnyo ate atya okuswala kati Nobert Mao ayina ewaabwe gy'ava ayina constituency ennamba y'ewaabwe yalina okuwuliriza amaloboozi g'abantu b'ewaabwe kye bamugamba n'akiwuliriza naye kati oyo atambula ayogera ewaabwe wa buweekula ate abeebuweekula wamulaba e Masaka omulabye ene Gindi Rwenge eyo wansi eyo maliriza agenze mu Bende bwe bubonero bukulaga nti taliiko waabwe omuntu ataliiko waabwe taba nansa ebyo ebigambo ebibava mu kamwa wabo tebalina kye baswala naye abantu abaakuzibwa abalina abantu abaabalera batya okuswala ebiseera ebisinga naye kati bw'omulaba tomunenya ate era tomukuba mayinja okwo bwe bugagga bwe awaza atambulira genda ove kuba muzeeyi Sebaggala emabega lwaki baamusuula e Makindye mu kalulu k'e Makindye ke baalimu
ayagamba tabangula nkoka ati bo bamutunuulira babeeranga naye ne batunuulira emizeeje bo bajja bamwetegereza Mawi abadde tanabamuwa budde mwetegereza ye ng'alowooza nti atambula n'omuntu naye kumbe atambula nango engo ensolo yengo nsolo ngezi naye kibi kyayo kiri kimu buli lwegenda okuyigga eyigga yokka kati ebizibu byesanga mu kuyigga kwayo bigikosanga yo naye ate empologomo olaba y'amaanyi naye ate eyigga nga ttiimu era ebiseera ebisinga tetera kulemererwa tezitera kulemererwa kuba zitambulira wamu nga ttiimu naye engo ekulaga ebiseera byayo eyigga yokka ebizibu byayo ebifuna yokka so ne success zaayo ntono kati tonenya abantu b'emubende n'obagamba abantu b'emubende omwami ono tebamulonze no bino byonna baali babiraba ne bagamba omuntu ono ataliiko waabwe ataliiko taata tetujja sobola mwesiga kale njala tugende ku parliament eye-11 eno gye tuli mu kumaliriza eggwako mu mwezi ogwokutaano ekisooka oleetinga otya performance yayo ebadde etya okusinziira ku ggwe parliament eno eye-11 era gwe tusuubira nti efuluma mu mwezi gwokutaano nga bw'okirambuludde ekisookera ddala performance yaayo tebadde nnungi okusinziira ku parliament eri eyavaako emabega nja gyesigamya ku mateeka agazze galeetebwa ekyokubiri nja gyesigamya ku eyandibadde nga interjection okuyingira mu bizibu ebibadde bijja bigwawo ne engeri gyebyahandolinze njiwa ebitundu 6 ku 100 lwaki ogiwa 6 ena amateeka golabaga ekisookera ddala eyisizza biruzi nnyingi ezikunukkiriza mu biruzi 10 oba 10 bwe mbasa erabiddeemu naye bw'ozitunuulira biru 47 zonna zibadde zinyigiriza muntu wa bulijjo nakumugjamu ssente nga zigenda mu kittavu ky'eggwanga ate ng'ekittavu ky'eggwanga bannayuganda kyekintu kye basinga okukaabiramu amaziga nti nnyingi eziyingira n'ezivaayo bayamba tezidda so mwego amateeka mwemuli kansookere ddala ku njega eno eri mu Kampala ojjukira nga ensonga z'omwalo ogwo bannansi balinnya enkandaggo zaatuka okgenda mu kakiiko ka parliament omwala guno omugagga gwe yazimbako zaatuka okgenda mu parliament bwe zigenda mu komiti ya parliament sipiika mwennyini yakozesa woofiisi ye ng'obuyinza bwe mumulagira n'ajja obuyinza ku kakiiko akalina okunoonyereza ku nsonga y'omwala guno engeri gye baagabamu liizi eyo n'empapula zonna process bwe yalina okutambula n'abisika n'abijja ku kakiiko kali n'abituulira bw'abituulira twaddamu okulaba nga omugagga yeeyongera okugenda ng'azimba naye nga mu kuzimba kwe kunyigiriza abantu ba wansi okuva olwo tewali ripooti n'emu yali evuddeyo anti lwaki bali bakitwala mu komishoni eri singa bwe banga eri terina makulu parliament yalesobola oyimiriza activity eyo anti mbooza olowooza nsonga ki eyagitwaza mu komiti banoonyereze kitegeeza komiti eyina obuyinza oburivansinga ebisobola okuba nga bikoleddwa singa ezuula nti ebikoleddwa binyigiriza omuntu wa bulijjo so kinenyeza parliament eyo kati nkinenyeza parliament ne speaker waayo nti okuva lwe yasikayo report eyo n'agiyita n'agamba no ngifuuse special issue mu ofiisi yange n'okutuusa leero tewali n'ekimu bannakampala kye baali bafunye ekituufu era ekyo kivuddemu namulanda ng'amabeere g'embwa kyova olaba olwaliro balina ekizimbe kye bamenya naye nga bakimenya omwami baali bamuwa liizi ye ekyaliko ekyatambula olaba nti kigenze kitaataaganya ne be twali tutasuubira kutaataaganyizibwa kubanga twali tumanyi nti kati awo bali mu kutaataaganya batembeyi
wabaganda baffe abatembeeyi badde bakolera mu setting ezo ne tulowooza nti bali mu kutaataaganya batembeeyi kati tuvuddeyo ne tulaba ne ba investor be bawaziriizi nabo bali mu maziga ge gamu ng'abatembeeyi kati kino kikulaga ki kikulaga either akubiriza parliament yandiba ow'ekiboggwe obanga parliament yennyini gyakubiriza ye y'ekiboggwe etavuddemu bannansi kuyambibwa. Ensonga ey'okubiri njagala oddeyo otunuulire ensonga y'emmwanyi. Ensonga y'emmwanyi eno ekulaga nti bwe baali baleeta bbiiru eno yalimu ebirumira bingi. Mu kulumira kwalyo wali osubira sipiika wa parliament okukwata ensonga eno n'obuvunaanyizibwa obw'ekika ekyawaggulu n'okuwuliriza amaloboozi okuva mu region ez'enjawulo eza Uganda. Kubanga emmwanyi eno olwaleero we twogerera tekyalina wetalimwa. Olwaleero nze juzi nali eggulu ne ntuukako ewa mukadde wange Mmawu ng'ayina omusiri gw'emmwanyi ffe gye twali tutasuubira nti naye emmwanyi zisobola okubaayo. So ne kibeera akabonero akakulaga nti mu Uganda buli nsonda waliyo emmwanyi. Naye komiti mmeka zasindiseyo abantu bameka be yayita for inquiry okuwuliriza bayinza okuba nga ababaka baabwe kye baali boogerako nga ye takitegeera. Naye eddirwa eyayita abantu b'embaale kandite ekyokulabirako mujje njagala kubawuliriza ku tteeka lino ery'emmwanyi ababaka bammwe lye batebolinze mwe mwogera ki? Ndowooza abantu abadde tebajja ku parliament ate babadde bajjayo ndowooza batera nnyo okuinvitinga abakugu si bakugu kino no andi era bebo benjogerako. Yes, buli muntu yeebuuzibwako buli eggwanga teriri mugamba lyabagundi be bamanyi. Buli bantu beebuuzibwako kubanga batoola omusolo ne bagusasula. So walaba etteeka ly'emmwanyi eryo lyajjako abalimi ebbeetu lye babadde nalyo. Ekisooka ekitongole kiri kyatuusanga endokwa ku balimi. Olwaleero we twogerera njagala kugamba bw'oba oyagala okusimba emmwanyi oyinza n'okumala emyezi ng'ena okufuna endokwa tezikyalabika. 2 zayina ba extension farmer bagundi abo ba extension farmers abo ba advisors nga batambula ne bava eri mu maofiisi ne batambula okusomesa abalimi ku ndabirira endwadde empya ezazze enteekateeka y'emmwanyi okugijja mu process y'okukungula paka wootuusa mu stowa. So nekyo ne kiyamba okusitula omutindo gw'emmwanyi. Naye abo bonna abantu tebakyasobola kubeerawo. Eno etteeka gye baalizingira lyajjako abantu ebbeetu lyabwe okweyagalira mu mulimu gw'okulima kati bali mu busibe. Okitegeera ekitongole kiri kyafangayo babuulira n'ebigimusa ebirungi ebikwatagana n'ettaka nga terikosa ttaka ate nga n'emmwanyi zisigala zidduka. So etteeka ly'emmwanyi mu kulabako lyali linyigiriza omuntu wa bulijjo era ne likendeeza enfuna y'abantu abo. Ennyingiza y'abantu mu mmwanyi yakendeera kuba emmwanyi yatandika okubeera nga eyina be bagitaddeko. Kati be balina okusalawo esente ze bagaba obutale be babutegeera be basobola okugamba nti akatale kagudde ne bwe kaba tekagudde bo basobola okukola emisolo gye bakola ki gye beetaaga. So ekyo kibadde ekimu ku bizibu bya parliament emu. Naye ate singa parliament ebeera n'omukubiriza afaayo amanyi nti Uganda yange siriiwo okulya buli kugiryamu buli wandyesanze asobola okuwuliriza abalimi bano ne bawuliziganya etteeka lino ne balireeta nga baliwumbawumba teribanyigiriza ate era nga n'emirimu girina okutambula obulungi. Palamenti eyo yennyini gye twogerako efuluma y'emu ku palamenti ekyasinze okwonoona ssente y'omusolo. Kuba ne recently naakalaba nti sipiika aweebwa alya miliyoni 5. Imagine. Yes, gwe musaala gwe bamuwa guli mu miliyoni 5 kwegamba sente zakuŋŋaanya nga sipiika ziri mu miliyoni 5 ate ekitosobola kiwakaniramu omusaala buli mwezi. Yes, buli mwezi ze sente eziragibwa kati ze twakatandika okufuna ezigenda mu ofiisi ye ezize
nga ye take home ziri mu miliyoni 5 okitegeera kakati bw'otunula be bantu olina bw'osobola kiwakaniramu bw'otunuulira supplementaries ezizze zikolebwa zisinze kubeera nnyingi nnyo mu kiseera ky'omukyala ono ng'atudde mu ofiisi sirumbagana mukyala ningezaako okulaga wa waanafuidde mu kuweereza bannayuganda so kiwe bannayuganda okulowooza okwokubiri paalamenti kigye baagala e2012 bweneefaanana bannayuganda baagala paalamenti efaanana evuddewo erimu obuluvu obuyitirivu ekola amateeka ng'egakolera abo abagagga oba twagala kubanga kati bw'otunuulira bannayuganda ekintu kye tusigazizza twasigaza paalamenti yeeyina okututaasa okukola ebyaffe nga bannansi mwe tulina okweyagalira then mbadde nkugamba supplementaries kikwewuunyisa okulaba nga paalamenti eno eyisa supplementary nga ne budgeti yakafuluma tewanayita na myezi giwere 3 ne bakulaga supplementary ziyingira ez'okumukumu kiki kye kikulaga nti paalamenti efuuse setting oba kakatel abantu mwe babbira ssente Parliament enoisa supplementary mu ministry yonna ali bayina okuyisa supplementary teryagiganye ne budget etanaba na kubeera yetanateekebwa na mu nkola myezi giwere 3 mwe mumanya muti anti ate sente ze twabala tezigenda kumala ne myezi 3 teginayita nga baba zikozeseza zonna baba sasudde mabanja simanyi nenga kakati lwaki awo tewaliwo okubuuliriza na kunyigiriza dulwe tunalaba Parliament holdinga issues ne bagamba no kino kukita twetaaga tumala okulaba tulabire ddala ekituufu so nekikulaga nti Parliament eno efuluma kibadde kakatel akaba obamba sijja bayita bafere naye kyekigambo ekiri okumpi kwegamba ekya okuyoola obuyoozi omusimbi w'omusolo ebbanga lyonna so n'olwekyo kyo ne kyongera okutubikkula amaaso nti bwe tunaba twetaaga Uganda gye tugenda okweyagaliramu nga tuli mu kaseera mukulu Museveni kaateekateeka okuwummuliramu kuba ye nga mukulu Museveni tukkiriza nti omutima guyinza okuba gukyayagala appetite akyalina ey'okufuga naye ate omubiri guyinza okwawukana ne appetite so wakati ng'omubiri gwawukana ne appetite wandyesanga nga twetaaga Uganda gye tusibye obulungi kuba abagenda ogijjamu bagenda kujja nga bapya tebamanyi bya bukulembeze bwe bitambula bwe babisangamu ensobi kigenda bayamba okwongera nabo okuzimbiraawo ate bafuuke ekizibu oba oliawo banaafuuka ab'emyaka 7 ng'ono abadde wa myaka 4 so n'olwekyo Parliament eno nze nkulaga nti mu mateeka ge bazze baleeta njagala oddeyo tunuulire ensonga za penalty ng'oyinza okulooza speaker wa ensonga za penalty tezatandika ku Parliament eri 10 anti bwe banga zatandika mu Parliament ye10 ng'eggwako gwe yajja mu ofiisi eyasikira kuba buli lw'oyingira mu ofiisi osikira then mu kumala okusikira oteekawo obukugu obubwo okulaga nti singa gwe wali wasookamu oba enjega eno teyandituuse ku level eno naye bw'otunuulira penalty ne Madam Speaker obadde obalaba nga balinga bonna nti ba business partner togamba speaker wada kinzo kubanga amanyi penalty kwa abasinga bagala tebamumanyi anti kati yamumanyi kubanga protectinga gy'omulabanga protectinga all the time ng'omulaba amusibira mu kifuba Parliament ngayagana nga amusibira mu kifuba anti kakati olwaha nazzaako ki naye sente teyazifulumya nga bw'obanga ddala Parliament bagenda ne babalemesa okugendayo then gwe era n'osigala ng'olirizinga sente tolaba nti gwe obadde omuprotectingira mu kifuba kyo bannayuganda obayambye ayinza okuba nga ye nga omuntu abadde amumanyi ayinza okuba nga ye nga ofiisi ye nga ye mumanyi eya speaker yes kisoboke mu Uganda tewali kitasoboka kwana ababaka benyini beebuza penalty yani bannayi naffe tetumumanyi twagala kumulabako bulabi then tutambule tugende njagala otunuulire loss gye batayagala na kwogerako era eno kenjogeddeko bayinza n'okukubira essimu ey'okukisaawo eky'Entebbe
walaba nga waliwo konsani ezireetebwa nti omuntu gwe baleese tasaanidde buli kimu kyayogerwa naye era walaba ng'omukyala aprotectinga decision y'abalala gye baakola omukyala n'asigala mu ofiisi naye olwaleero lwe bavaayo okutegeeza bannayuganda nti ekitongole kikoze loss bukyanga kitandika eno ye loss ekyasinza okuba ennene era n'omukyala nakkiriza n'agenda kati bw'otunuulira bino byonna biyitawa kati mu parliament nga speaker agituddemu ate nga omukyala bamuwa omulimu kuba naye yennyini yagamba mbu bamuwa omulimu atanaba nakusaba parliament gamba yeyayambako abantu okubazibula amaaso anti kakati parliament bwebanga yabayambako okuzibula amaaso yes bali baali ba whistleblower bo baavaayo ne boogera ne twagala okulaba action ya parliament nga mukyala speaker mwali gye concludingira wa whistleblower yajja n'ababuulira nti kino ne kino tekiriiwo so bwe mba tutunuulira ono si yasaanidde naye walaba speaker era nga protectinga paka watuusiza eggwanga mu loosi eno gye tutambuliramu ey'obuwumbi ekyatuuse n'obbawaliriza okumuzza mukaama kijja kuswala okulaba nga tukugoba bugobi naye teekamu empapulo lizayininge kituyambe ng'owa ensonga zo okitegeera kakati otunuulira eggwanga gye balitambuza gye balitwala so n'olwekyo nze wenviirayo nentegeeza bannayuganda nga Kamoga John Bosco Muzaŋŋanda nti ekiseera guno gwe mukisa gwokka bannayuganda gwe tusigazizza kano ke ka institution kokka ke tusigazizza akasobola okulwanirira eddembe lyaffe n'okuteekateeka ebiseera by'abaana baffe betukolerera olwaleero so buli lwe tunaatuuka mu biseera byonna ebyokusalawo mu ngeri y'okuteekateeka amateeka amalungi nsaba mwogere n'ababaka bammwe mwogere nabo abantu b'amawokoto y'amaserengeta ey'amambuka Mpigi mwogere n'ababaka bammwe abantu ba Butambala mwogere n'ababaka bammwe abantu b'ebitundu by'eggwanga byonna ebisinga obungi mwogere n'abantu bammwe ab'e Budaka Palisa buno bwe budde mwogere n'ababaka bammwe bategeere ekintu kye bagenda okugendamu nti tebagenda mu kintu mwe mugenda kubeera mu nnaku buli kaseera so n'olwekyo nsaba mwe ng'abalonzi muddeyo mufune akadde mwogere n'ababaka mubalage eggwanga lye mwetaaga bwe mba nga mwetaaga eggwanga eddungi eritagenda kubaamu ntalo eritagenda kubaamu kunyigirizibwa kuno kwe tujja tulaba omuntu gwe tulina okulonda mu parliament ateekeddwa okuba nga yeesiga obwongo bwe ng'alina obudde bw'agenda okuwa parliament ate era nga ddala alina omwoyo gw'eggwanga mu bonna nze ntunuulira ye Norbert Mao kuba buli kimu obirivinga nti singa muba watulamu eyo entebe bino byonna tebisobola kumala gayita nga bwe biyita kati nkikakasiza ddala era ebyo singa bikeera ku makya ne bijja mu ofiisi ya parliament oba mu ofiisi ya speaker nga bifaanana bwe bityo Mao ajja kukola ekisoboka okulaba ng'ebintu ebinyigiriza bannansi tebisobola kuyisibwa mu parliament wabula ebiprotectinga bannansi n'okubapromotinga ebyo ajja kuba musaale mu byo naye singa biri binajja nga bimusinza amaanyi nze ye muntu gw'ensuubira nti asobola n'okukeera ku makya n'agamba nno okusinziira ebitambula mu maaso nze ndezayininze kisoboka ne ku pressure gye bamuteddeko ku DP nga talekulira kisoboka ate mu DP balina ensonga gye beekwasa kubanga okulonda bakuteekateeka teyewaŋŋamya bwewaŋŋamya okulonda bakuteekateeka era ne bakwetabamu n'ebikuvuddemu ne babikkiririzaamu kakati ogamba otya nti talina nsa so toyinaawo tteeka lyolaba lyonna lyeyisiza parliament mu kisanyi kino nga liriyamba bannansi siina tteeka lye naalabye liyamba bannansi amateeka agasinga obungi gabadde mu interest z'abantu ate ago agabaddeyo nga guwandirabye aga building eggwanga ate go gabadde gakukamula ssente biru 47 zibadde za kukamula ssente kuzijja mu bantu nga ziziteeka mu ggwanika ly'eggwanga
ate nga bannayuganda bakomplaininga buli kye bateeka mu ggwanika ly'eggwanga oluvannyuma tekidda gye bali nga bwe bakiterese. So ne kibeera ky'abantu batono ne bekkusa embuto n'olaba omuntu n'azimba olubiri e Bukedya ogutali musango. Okitegeera? Naye bw'otunuulira ebbanga lye babadde mu woofiisi n'obugagga bwe balina olwaleero era tebigatta. Era mu butuufu twetaaga ayigigi omupya. Namulabye nga agezezzaako okulaga nti anaakola. Twetaaga abantu bano nabo obatandikireko. Abantu bakola dda. President Museveni yagamba ayigigi ono yavaako nti abantu baba baba ssente obanga babulankanya ssente naye ne bakola investment wano mu ggwanga. Beesonyiwe. Kakati mukulu Matiya njagala tuddeyo nkwetegereza amakulu Matiya gy'ozova. Olwabwe nkulaba nga Mukama akutuusiza mu bulamu obukyusa essuuti esooka n'enkya n'oyambala ey'okubiri. Seewuunya kuba nkulabyeko ng'otambuza ebigere n'akapapula ng'ojja owandiika ng'okyakwata akatabo oba wali mu yintaani simanyi. Bw'otyo bw'ozza otambula emyaka giringa mu 20. Olwebwe oyambala suuti ey'emitwalo 3 si kwewuunya kuba nzize nkulaba mukulu Matiya gy'ozova. Naye waliwo abantu abagaggawadde mu ngeri ya magiki. Abantu bava mu FDC nga basiiwuufu. Naye olwaleero they are millionaires. Ezo magiki ezo bazikoze batya? Bizinesi ki ze bakola? Kisobola okuba nga waliwo okubulankanya akasente. Era kiri kye bagamba nti omukyala afuna miliyoni 5 buli mwezi. Tokiwakana. Bwe kiba kiwakanibwa aveeyo atunnyonnyoleza afuna entuufu. Miliyoni 5 ziba mpitirivu. Anti biri ku anti wuliriza. No, ezigenda ewozimanyi buli buwumbi na buwumbi okukola mu ofiisi ya speaker. Naye take home ezize ali mu biliyoni 5. Bino ebintu tubyogera. Miliyoni 5 buli mwezi. Bino ebintu tubyogerera mu lwatu. Aveeyo abyegaane oba twakyuzinge fe ababyogera kati nganza akyogedde. Aveeyo anya akyuzinge nveeyo ndeeta obukakafu obulaga nti zino sente zakola ki? Zawulupya okuva mu kitongole okuva mu department ya parliament. Sente ziba mpitirivu ezo nga zakubyambuka ne zimufulumya n'ekibiina. Era byonna bw'obiraba byonna byebyo kulya lusaniya. Era ne bino byolaba balwana atutte baneegindi akola kino agulirira bali takolerera talwanirira palamenti yaffe kubeera ku mutindo. Wabula alwana ye asobodde atya okusigalawo. Privileges zino zonna asigale ng'azifuna. Kaakati abali ku katego be babaka ba parliament. Nammwe essaawa etuuse oba muzinira ku ntoli ezaako akatono kagenda obbasunirako kiri gye muli mwogera oludikya. Neffe ng'abalonzi tubalinze twetaaga parliament erina ensa erina ekitiibwa eyeenyumirizibwamu nga parliament ezize ziyita ez'emabega okutandikira ddala mu ye10. Okitegeera? Kati ababaka baffe Mukyala Kabanda gwe mubaka wange owa Kampala mmanyi bulungi nti oliwo NRM naye tewagenda NRM si yakuteekamu okutegeera kwaffe. Ffe abalonzi ffe twakulonda tukusaba olonde ku lw'obulungi bwa palamenti ne ku lw'obulungi bwa bannayuganda. Tetwagala odde wano otugambe Seeke yatugambye manyanga Seeke manyanga byani byatugambye. Nedda twagala olonde ku lw'obulungi bwa bannayuganda nga mulonda Nobert Mao. Ye muntu yekka gwe tulabye ayina ensa mu bantu abaakavaayo. So Nobert Mao akyalemeddeko wadde NRM yasazeewo nga bwe yasazeewo. Kati bwe tuvaako mu palamenti nyina ensonga ze ndabye olwaleero naye mabegako zize zifaanagana. Waliwo oba esobola kubeera nga nkola ndabye akatale keeko ekibuye saidi wano we batundira amanda abayokyezaawo. Ab'owino bagenda okukeera ku makya nga nabo saidi emu emenyeddwa. Kyokka ate Kampala City Council egamba, Kampala Capital City Authority egamba nti mufune we mukolera.
bano ne bafuna mu butale ate ne babagobayo kiki ekigenda mu maaso wano? Kisookera ddala tetulina okusooka okwetogereza ku nsonga za Kampala. Ezo zo njagala ompa olunaku ondeete wano nga tuzze kwogera ku nsonga za Kampala kubanga zeetaaga tuzoogereko buli munnansi ategeere gye ziva ne gye ziraga. Naye kisookedde ddala Kampala gwe mulaba yawambibwa abagagga abagagga b'omu kibuga muno bawamba Kampala. Ekyo kimu. Ekyokubiri obuluvu bwawamba City Hall okuviira ddala ku Kiriina paka kwasembayo waggulu. Bw'otunuulira okumenya kuno okubadde kujja kutambula katusookere kuno okwabadde kutambula okwatuukiddemu okgenda ekizimbe kya JB. JB Kimuwonge? Nno si ye JB Muwonge. JB alina erinnya eddala yani Kayongo kani batwaddemu ekizimbe kye ekizimbe kye bamenye kiki kyabadde ekyoyo omwami bamuyita JB. Kakati omwami oyo yafuna liizi okuva mu KCC era liizi ye ebadde ekyatambula ekyaliko ekyamuvinga naye bakulaga ogwo bayita omugagga ye teyayogerako na nannyini liizi wabula yayogera n'abapangisa beyawa emiliyoni 3 kati yono nayagala amuli ekivandulo era omwami ono yagenze mu kooti. So ensonga ze ye wayogera n'abapangisa yabagamba atya? Ye abalaga nti we bali mu ttaka lya KCC n'abawana obudde we balina okuvaawo ye n'abawana obudde naye nga nannyini liizi kati kikoma okwanga nti omusango guno guli mu kooti tetujja kukigenda nnyo wala naye kikulaga nti KCC y'ensibuko y'ebizibu bino. Omwami ono gwe bayita investor atuuka atya okutuuka okusenda nga mmwe temumulaganga nti mu kitundu owaayi tulinawo omupangisa owa liizi. So olaba nga Kobaane abantu bano lye bajja bazimba kati Kobaane eryo lye bajja bazimba lye lijja lirya Kampala lijja ligitema. Then bw'ova n'ogenda ku nsonga z'ekibuye bagamba omusango omukadde gwe gusala omupya. Buli wabadde omuliro wabaddewo interest. Ne kino olwaleero kyolaba ekigudde ku bannaffe ab'ekibuye kibi nnyo. Nammwe muyingidde mu lwokaano lwa bannaffe abaali mu Owino. Waliyo omugagga atudde emabega waakyo era mu kaseera katono mugenda kulaba ng'ekifo ekyo kizimbiddwa. Naye ebyo byonna njagala tufune akadde tudde wano tutunaanule ensonga ezo nkulage ne baani abateeberezebwa okubeera abagagga bali mu bintu ebyo abateeberezebwa okubeera emabega w'emiriro okusobola okulemesa n'okukoza abantu bano emitima enkya bo basobole okusanga ekiwedde. Naye nga bino byonna si miriro nti giva ku bulagajjavu bwa bannaffe abakolera mu butale. Zino nteekateeka eziwadde emirimu abeetaaga ebifo. Abantu bano bakuŋŋaanyiza ssente nnyingi nnyo ziri mu mayumba ate tebalina bazitwala mu mabanka kubanga mu mabanka bababuuza akana n'akataano ennyingira yaazo. Kati ekkubo ly'oziyingiza ziri ki? Ekkubo ery'okuziyingiza za kuyita mu kugula mataka. Wabwa olikwata n'ogula ettaka oluvannyuma bw'olitunda olaga ssente zino nga engeri gye zoozeddwamu. Kati ekyo nakyo kizibu kinene bannayuganda kigenda bakosa nti obuli bw'enguzi obuli mu ggwanga buwadde abagagga ssente empitirivu ezireetedde bannansi kati okusibeera nga batambulira mu mbeera efaanana bweti. Okay, wona wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne mwami Kamoga John Bosco Muzaŋŋanda tugenda kukoma wano. Tujja kutandikira onakola ndowooza tujja kuddamu okwogera ebigambo nga tuli ku nsonga ezo zonna n'obulambulukufu bwazo. Weewaawo tubasuubiza bannayuganda era ne bannakampala nti katugende twongere okutakula mu nsonda ez'ebyama. Tujja kudda nga twogera ku ebyo nga biriko obujulizi. Kale tukombe wano leero tutandikira onaku olulala akuume.